mungeri yonna gye musobola okusobozesa abaana bano okusomera mu universities ne mu colleges ezitali zimu naddala wano mu Uganda. Kanabbiri, okutudduukirira ku nteekateeka y'omukolo gwennyini. Tusaba mutuyambeko n'obuyambi bwonna bwe musobola okusobola okutegeka omukolo ogunaayolesa ekitiibwa kya Buganda. Embalirira n'ebirala byonna ebikwatagana ku nsonga zino tujja kubiweereza ku mukutu guno gye muli. Wabula twaniriza ebibuuzo n'okuwabulwa nga oyita ku mukutu guno. Sinakindi okukuba ku ssimu zino. Esooka noti 256 753 44 5333. Eyokubiri, noti 256 772 64 96. Robina Nankinga omumyuka wa Kweba. Esendala, noti 256 752 98 4 5 81. Josephine Nalunga, ssentebe w'olukiiko lwa bulungi bwansi. Ssaabasajja Kabaka Wangaale, Robina Nankinga, ofiisi y'owessaza Kweba, Kalangala Tawuni, Buggala Island, akasanduuko 2 Kalangala. Mujja kunzikiriza abalungi abatuuliriza mbaddemu ku masimu gano oba oliawo waliwo anasobola okuwaayo ku buyambi. Noti 256 752 98 4 581 ngeno ya Josephine Nalunga. Katugende maaso n'omulamwa gwaffe leero ogamba nti Buganda ey'enkya tugyetegekedde tutya. Ng'amasimu gaffe magule, empuliziganya zonna nzigule. Tulina empuliziganya ya Skype oba omukutu ogwa Skype, osobola kuskypinga. Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda. Sinakindi n'okozesa omukutu ogw'essimu. Bw'omala okuteekako zi noti ezikulembera, noteekako 4 2 noti 8 9 1 7 98. Tulina n'enkola ey'akasanduuko ka email yaffe eri Ngabo ya Buganda @gmail.com. Omulamwa gwaffe ogwa leero nga nagwo omulamwa gwatuweerezebbwa omukyalo omulwanyi omu ku bakyala abalwanyi. N'agamba nti bannange, tusaba tuteese Buganda ey'enkya tugyetegekedde tutya. Naye nga bwe tubagamba bulijjo nti omulamwa gwaffe omukulu gugamba nti amazima galituwa eddembe. Muganda nga badde
amaliriza okwanja ensonga ekisoose n'akoona ku mannya ak'abasajja abeeyita Abaganda naye nga baweereza omulabe. Munene neebuuza nti ddala ddala abawuliriza oba oli ayinza okwebuuza lwaki twandibali tukoona ku mannya ng'ago? Lwaki nga tutegeka Buganda ey'enkya tunokolayo amannya nga Mayanja Nkanji? Kuba twandigambye nti oyo history tetwandyagadde kumanya nga tutegeka Buganda ey'enkya. Twandigambye nti ebyo byonna byonna tetwagala kumanya, bitwala tugende. Naye kubanga nti bannaffe abaweereza omulabe nga bayambadde amaliba ga Buganda, babaddewo jjo, baliwo leero, ate n'enkya bakulaga nti weebali mu Buganda ey'enkya gye tutegeka. Ensonga lwaki nti tetusobola kubaleka. Baliwo jjo, baliwo leero, ne mu Buganda ey'enkya bakugamba nabo weebali. Omulamwa gwaffe ogwa leero, Abaganda ba Katonda abawuliza laadiyo eno, guli nti Buganda ey'enkya tugyetegekedde tutya? Omulamwa nno guno mukulu. Kubanga tuli mu kisinde ky'abajjajjaffe abaatuulanga awo nabo ne balowooza nga ffe, ne bagamba ddala Buganda eyaleero eno ffe gye tuliiko, we bajje tulabako, baatuula ne bagitutegekera. Tutandika okutambula olugendo lwaffe olwa Buganda ey'enkya. Ku nsi eno gy'olaba ekanudde amaaso, naye nga ffe twebuuza ddala ddala Buganda ey'enkya eneebeera etya? Twebuuziza ebibuuzo. Buganda ey'enkya gw'oyagala efaanana etya? Ekibuuzo kibadde mu ddiiro ne kigamba nti bizibu ki bye tuyinza okusanga Buganda ey'enkya? Ensonga lwaki Muganda ng'akonye ku mannya g'abo Abaganda abaweereza omulabe nga Mayanja Nkanji, n'akoona ku linnya lya Sarah Nkonge, kugamba n'enviiri ziyinza okuva ku mutwe. Kubanga omukulu Nkonge, kitaawe wa Sarah Nkonge, mazima ddala be bamu ku Baganda abalina obulumi nga batandikawo olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda olwa Africa International. Nga bw'otunuulira
objectives oba ebigendererwa by'olukiiko lw'Abaganda International n'omala okuzitunuulira ne bagamba mbuno Sarah Nkonge ava mu ntumbwe z'omusajja Nkonge omukungu wa Kabaka omusajja eyava mu nsi ng'alina obulumi bw'ensi ye nga tagiyiseemu nga kisiikirize n'otunuulira ku objectives n'otunuulira ne disobjectives eza Sarah Nkonge ziwakanya objectives za kitaawe. Sala abantu abo bakolimirwe. Owulira ennaku, owulira okubalagala, owulira obusi